الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Abooluganda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyuse era tusanyuse okuba nga tusinkana mu kwejjukanya kwaffe kuno okwaniriza istiqbaalu shahr Ramadan, okwaniriza omwezi gwa Ramadan, okwaniriza omwezi ogwa Ramadan nga tunaatera okubeera nga tutuuka nga tuyingira omwezi ogwa Ramadan. Tusaba Allah abeere nga tutuusaayo insha Allah era tuteekemu abo abanaagusiiba. Twagala tulabe nti kaifa kaana salaf, oba abaatusookawo abalongoofu bayaniriza batya omwezi ogwa Ramadan. Embeera zaabwe zaakyuka, zaali zitya? Naffe era ffennyini tulina okubeera nga tweyisa tutya mu kano akaseera nga omwezi ogwa Ramadhaani gusembedde. Tugamba nti kaana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastakbiru shahr Ramadan bisuratin khassa falam yakun istiqbaluhu kastiqbali sairi shuhur. Nabbi Muhammad w'ekitiibwa engeri yayanizaamu omwezi ogwa Ramadhaani ate gwe gwali gwa nkizo nga oboolyawo nga gweyawulidde emyezi egisigadde. Nabwe ekityo basahaba bwe baakola. Basahaba be baani? Abo abaasoma ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obusiraamu bwakkawo nga balina weebali, kale babitiibwa nnyo eri maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaana sallallahu alaihi wasallama yubashiruhum biqudumihi, yalinga abasanyusa okujja okusembera kw'omwezi gwa Ramadhaani. Nga tuleka kisuubiza ennaku ntono nnyo okubeera nga tuyingira mu mwezi gwa Ramadhaani. Naffe tubasanyusa nga tubazzaamu amaanyi ababadde bakyagayadde babeere nga badde engulu, babeere nga ate omwezi gwa Ramadhaani babeera nga basiba enkutu zaabwe amakulu, babeere tayaali okubeera nga omwezi gwa Ramadhaani bagwaniriza. Faqad ruwiya anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakakata ku ye mu hadithi atugamba ataakum shahr Ramadan, akaseera nga omwezi nga Nabi Muhammad bwali nga omwezi gwa Ramadhaani guyingiddewo, yakyukira eri abayizi be basahaba n'abategeeza nti ataakum shahr Ramadan, omwezi gwa Ramadhaani gubajjidde, shahru mubarak, omwezi ogw'emikisa, faradallahu alaikum siyamahu, Allah abalaliseeko okubanga mugusiiba. Tuftahu fihi abwabul janna, nga mu mwezi gwa Ramadhaani emiryango gy'ejjana Allah giggula, gibeera nga giri opened, ate egy'omuliro gyageyeena ne gibanga giggaddwa. Ate sitaani ne zidayamondi zonna ne shayatini n'amageege amajinni, ebyo byonna bisibwa ku njegere, obute bitambulatambula nga bibuzaabuza abakkiriza abeetabe mu kusiiba omwezi gwa Ramadhaani. Wa fiihi laylatun hiya khairu min alfi shahr, era mu mwezi gwa Ramadhaani musangibwamu ekiro nga obulungi bwakyo omuntu asiŋŋaanibwa nga ali mu kikolamu emirimu emirungi, ali mu kusaala yasiibye, aba agenda kufuna ebirungi ebisinga khairu min alfi shahr, ebisinga myezi 1000. Naye ate ammibwa ekiro ekyo bwe kinaasiŋŋana nga ali mu bibye nga si birungi byakola, ajja kuba ammiddwa ebirungi bingi. Abooluganda, nawe kityo abooluganda, we batyo basahaba
webakola ki webayaniriza era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakutiranga basahaba okuberanga baniriza omwezi gwa Ramadhan. Basahaba nabo bwegwatukanga ate nabo bateekera muddala amaanyi. Kale tuberenga tweteekateeka naffe okubeeranga omwezi gwa Ramadhan tugwaniriza, tuberenga tukolamu emirimu emirungi, tusome Qur'ani n'ebirala bingi nnyo. Era tugwaniriza tutya omwezi gwa Ramadhan? Al-farahu was-sururu biqudumi shahr Ramadhan mubarak, tubeere abasanyufu nga tetunakuwala oli tanakwanaga bannange ate omwezi guzze omuntu agenda kusiiba enjala emulume. Beera tunuulira ebirungi ebigulimu, ebyo byenjala biteeke ku bbali, kubanga ayyama ma'dudat, nakumbale bubazi nga gugenda naye gunagenda gutya, gunagenda omuntu agufuniddemu ki, ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza natugamba mu Qur'an ekitiibwa surati Tauba gamba nti wa idha ma unzilati suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Abalongoofu, abantu abalungi abakola emirimu ebirungi, wabeerawo ekintu ekijja nga kivudde wa Allah nga kibasanyusa nga guno omwezi wa Ramadhan ogujja. Abalongoofu bo basanyuka, kugamba ekiseera kino nga tugenda kikoleramu ebirungi, imaani zaffe zibeere nga zidda eri obujja, zibeere mpya, era abantu babeere nga abanywevu nnyo okubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era bwe kyali okumulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bo abantu bo baali beebuuzanga wabeerawo ekissa okuva ewa Allah, ayyukum zadatuhu imaana, ani mummwe oluvannyuma lwa kino ekirungi ekizze nga imaani ye egenda kweyongera, kubanga sitaani zigenda kuba zisibiddwa. Shera abooluganda, kale tubeere nga naffe twongeramu amaanyi. Istikbaalu shahr Ramadhan bilhamdi wa shukru lillahi subhanahu wa ta'ala, twaniriza omwezi gwa Ramadhani nge tumwebaza Allah, nga tumutenda, tukolemu emirimu emirungi, tuteeketeeka okubeera nga tubeere n'enniya, intention, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Buli mulimu gubeerawo oluvannyuma lwa kumalirira. Tumalirire nti tugenda kusiiba omwezi gwa Ramadhan, Allah abeere nga tusasulamu empeera ye. Kale tubeere mu abo abagenda okusiiba omwezi gwa Ramadhan, tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala atusasulamu empeera ye, tugenda kutambula mu maaso nga tugusiiba. Tubeere mu abo Allah banasiima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tugoberere tunagenda maaso nga tusoma amateeka ag'omwezi ogwa Ramadhan. Bani abalina okusiiba kyeki bitugenda bitunuulira, abasomesa basomesezza ne naffe katubaleko kye tunagatta ku tafaali, ekyo kinayaliisaliisa ku kirungo ekirungi eri abakkiriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.